nga ennaku z'omwezi 24 obw'omwezi gwa June buli mwaka ogutuukawo, Maama Janet Kataha Museveni, mukyala wa President Yoweri Kaguta Museveni, abeera yeegattako omwaka omulala mulamba oba abagenda maaso n'okuba nti aweza omwaka omulala ku myaka egyo gy'aba alina ennaku z'omwezi 24 June we luba lutuukidde. Nabwe kityo n'olunaku olw'eggulo bwe lwatuuse nga ennaku za June endala bwe zibadde nga zijja, era President Yoweri Kaguta Museveni yabadde alina okukkira epeeni ne bayiro nedda. Yabadde alina okukkira bayiro wamu n'olupapula agenda mu maaso n'okuba nga akuuta ebbankaluwa eri mukyala w'ono okuba nga amwagaliza amazaalibwa ag'emyaka 78 egy'obukulu Dunda gyamusobozesezza okuba nga atuukako. Wabula bino President Yoweri Kaguta Museveni yabikoledde nga bannayuganda babadde bamaze akabanga nga beekubaakuba obwama n'okubeera nga beebuuza ebibuuzo bingi ku minisita w'ebyensoma mu ggwanga okubeera nti ababuze ku maaso era nga akabuliriro kaweredde ddala. Kati nno President Yoweri Kaguta Museveni mu bbankaluwa gye yawandiise okwagaliza Maama Janet Kataha Museveni amazaalibwa mwe yateeredde na kiki ddala ekituufu ekibadde kiri mu kugenda mu maaso, era wano yagiddewo olugambo lwonna abantu lwe babadde boogera n'akakasa ekituufu nti Maama Janet Kataha Museveni abadde mulwadde era abadde mugonvu ebitagambika. Wabula President n'agamba nti kati Mukama agenze amukwatakwatako n'amuwumbawumba era obulamu abumuddiza agenda asuuka mpola. Era mu byawandikiddwa President Yoweri Kaguta Museveni n'agamba nti wadde maama yawezeza emyaka 78 n'emyaka 10 ajja kugiweza mu mbeera yonna. President Yoweri Kaguta Museveni yasinze kubeera nga yeevuma sitaani. Yagambye nti sitaani emyezi 3 egiyise emabega ng'ennaku z'omwezi 21 March sitaani yalumba oba yateeka olulumba ku bulamu bwa Maama Janet Kataha Museveni. President Museveni n'agamba nti naye sitaani okubanga alumba Maama Janet ddala yali akabaze bubi. President Museveni agamba nti olunaku olwo lwanga 21 March lwe lunaku lwennyini lwe bagenda maaso n'okubanga bafufuggaza abasajja ba Idi Amin era ne babalumba wali e Rugando miles 12 okuva embala mu mwaka gwa 1979. President Museveni agamba nti Katonda yakozesezza abasawo abalungi ne bataasa obulamu bwa Maama Janet Kataha Museveni, era n'agamba nti kati waali obulamu bugenze buddira ddala bulungi. President Museveni agamba nti Maama Janet akoze ebirungi bingi mu family ate era n'okuba nti afaayo ku baana. Ojja kujjukira mu mwaka gwa 1981 paka 1986 yali yekka mu buwaŋŋanguse nga President Yoweri Kaguta Museveni ali mu nsiko. Ebyo byonna byawandiikiddwa President Museveni. President Museveni n'agamba nti Maama Janet Kataha abadde wanjawulo nnyo. Ojja kujjukira ekibiina ekyo kiweso omu ku bakitandikawo yeye era nti alina byakoze ebirungi bingi naddala mu bukulembeze bw'ekibiina ki National Resistance Movement oba kiyite NRM okuviira ddala wali entuŋŋamo n'emirimu emirala gy'akoze mu ddiini. Kati President Museveni we yabadde amaliza ebbaluwa ye wansi we yateereddewo nti asaba Katonda abayambe batuuke ku myaka 10 mu mbeera emu oba endala, nti era batuuke ne ku birungi ebirala bingi, balabe ne East Africa oba omukago gwa East Africa nga guzaalibwa mu mbeera emu oba endala. N'ateekako omukono Yoweri K. Museveni omuguruusi ampa. Kati ebbankaluwa eno President Yoweri Kaguta Museveni ng'amaze okuba nga agikuuta n'agiwandiika, Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okuva mu kibiina ki The National Unity Platform obwedde okutu akunkumula era ng'ebiwandiikiddwa omukulu byonna abisomye butereevu n'abifuna bulungi. Kati nno Bobi Wine yakoze embeera ya atakulekera naawe tomulekera. Yakutte obubaka bwennyini obwa President Yoweri Kaguta Museveni bwe yawandiise n'abwanukula, wabula yabwanukuza ebigambo nga bikaawu
kate mulimu kawooma yadde wabula okukawanga omususa gwesooka owulirize. Bobi Wine yayanukudde President Museveni n'amugamba nti sebo teweerimba era tebakulimba. Katonda tasobola kubeera nga ajogebwa oba nga ajeregebwa. Omusajja afuna ekyo kyennyini kye yasiga kyagenda maaso n'okuba nga akungula. Bobi Wine n'agamba omukulu nti soma Bagalatiya 6:7. Namugamba nti wali owulidde ku kintu kye bayita kama. Kama mugenyi akyalira buli omu ate nga teyeerabira buli muntu wa gy'asula. By'okoze ku balala tebisobola kugenda oba tebisobola kubanga bibulawo, wabula bikomawo bukomi ate bikomawo mu budde bwabyo, mu budde obutuufu ddala. Tosobola kugenda maaso na kubanga okijjanya oba n'okutta bakyala b'abalala n'osuubira nti ojja kutambula otambule ng'oyinaayina. Bino ebigambo byawandiikiddwa Bobi Wine ku mukutu gwe ogwa X. N'ateekako n'agamba nti Katonda buli kadde abeera alaba era nkukakasa bukakasa nti ojja kusasulwa mu bujjuvu ate mu bulamu bwo ng'okyali mulamu. Bobi Wine n'agattako n'agamba nti oleetedde obulumi n'okutulugunyizibwa eri abantu abalala, naye obulamu bukujjukiza nti tewaliiwo kitiibwa, tewaliiwo ranka, tewaliiwo maanyi gasobola kubeera nga gakutaasa obanga gataasa abantu b'oyagala ennyo okusinga ebikolwa byo by'oba okoze. Bigambo bino mbadde mbisoma mbivvuunula. Mu Luzungu yabiwandiise bw'ati: Do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Galatians 6:7. Ever heard of karma? That is a visitor that never forgets an address. What you have done to others that does not disappear, it returns in its own time with precision. You cannot torment and even kill others, many wives, and expect to walk away scot-free. God is always watching, and be sure that you'll be paid in full in your lifetime. Kati Bobi Wine mu kuwandiika bino abantu bangi abamulumbye ne bamugamba nti naye ssebo tolina mukaabuntu owandiika otya ebigambo eby'obukaawu bwe bityo ng'obiweereza omukulembeze ate nga mukadde ke kamu ayogera ku muntu abadde omukosefu. Gwe Bobi Wine otandika otya okwogera bw'otyo? Kati Bobi Wine alaze nti tagenda kwetonda ku lwa bigambo bye yawandiise, wabula ayanukudde ababadde bamugamba ebyo naye abaanukudde n'omukoko gw'ebigambo ate omulala. Bobi Wine abiwandiise bw'ati, biri mu Luzungu naye kambikuwe mu lulimi Luganda. Agambye nti batuyisanga abatali bantu, batta abantu baffe nga basanyuka, bagenda maaso n'okukwata bannyinaffe wamu ne baganda baffe, agamba mu bikolwa eby'ensonyi. Agamba nti batutulugunya ku kamera ne bagenda maaso n'okubuzaayo abantu baffe nga tebagenze maaso na kubanga balina kisa, bayuzaamu famire zaffe, bavuga abantu baffe ne babatwala mu buwaŋŋanguzi, basindika abantu baffe ne babaleetera n'okubeera nti betta ne bejja mu bulamu bw'ensi eno, batubba mu bululu nga tebafuddeeyo, bagenda maaso n'okubeera nti bakolako ebintu by'okutujerega n'okutujooga n'ebifaananyi by'abakomredi baffe nga bakwatiddwa ne babajolonga ne bafulumya n'ebifaananyi ebitagwanidde. Obamaliriza ate ne batubuuza ebigamba nti kiki kye munaakola. Kati ate ffe we tubajjukiza ne tubagamba nti nabo bennyini basobola okufa, ate obulumi obwo, that pain has a way of returning to it. Nti obulumi obusobola n'okuddira bo bennyini abatukoze ebyo ebintu, ate awe batandikira okugjayo olulimi lw'otugamba nti tubeemu n'empisa nga twogera. Bobi Wine agamba nti ebyo eby'empisa bye mutugamba mugende mu bigambe famire ya Kawuma, Yasini Kawuma yafa, mu bigambe maama we, mu bigambe abaana ba John Bosco Kibalama, Edi Mutwe Waiswa Mufumbiro, mugende mu bigambe abaana ba John Damulira ne bannayuganda abalala abakoseddwa olwa regimu eno. Bobi Wine agamba temutandika kumbuulirira ebyo bintu byasimanya mpisa ate nga obumenyi bw'amateeka butukolebwako nga mutunula era mulaba bulabi.
obonno badde bukawo okuva eri Bobi Wine olunaku olwaleero batwe tubanga tuzeeyoko wali ku mazaalibwa General Kaine Rugaba yavuddeyo n'aweereza maama we obubaka obugenda maaso olw'okubeera nti bumuyozaayoza olw'okutuuka ku mazaalibwa ag'emyaka 78. General Kaine Rugaba yawandiise n'agamba nti happy birthday Mama Janet. I thank her for teaching me and my sisters the art of fighting. I have never seen a better fighter than her. Happy birthday, Mami. General Kaine Rugaba ng'agamba nti amazaalibwa amalungi eri Maama Janet. N'agamba nti amwebaza olw'okumusomesa ye ne bannyina engeri y'okulwanamu. N'agamba sirabangako mukyala mulwanyi asinga ye. Bw'atyo n'amugamba nti amazaalibwa amalungi maama ku lunaku nga luno lw'otuuseeko. Emyaka 78 bweddu egya Maama Janet Kataha Museveni. President Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'abannyonnyola n'abagamba nti kyo kituufu Maama Janet Kataha Museveni abadde mukosefukosefu gye buvuddeko, wabula n'agamba nti Mukama yamutaddeko omukono oguwonya n'abasawo abakoze buli kisoboka. Kati wakati awo bangi babadde beebuuza Maama Janet Kataha naddala ku nsonga y'okubeera nti ye minisita wa education omulonde wabula yali talabiseko mu parliament. Olunaku olwaleero President Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo ekifo Maama Janet Kataha Museveni kyabadde alina era kye yamuwa ekyobwa minisita wa education, n'asooka akimuggyako olunaku olwaleero n'akikwasa Honorable John Chrysostom Muyingo, era ono essaawa zino ye acting Minister of Education and Sports. Ng'era bw'olaba Honorable Kasolo bwe yaweereddwa ekya Foreign Affairs, amawulire ago nagabawadde olunaku olw'eggulo. Kati olunaku olwaleero njagala okutegeeza nti ekifo ekibaddemu Maama Janet Kataha Museveni era ekyamuweebwa ekyobwa minisita wa education, olunaku olwaleero President Museveni asoose n'akikwata n'akiwa Honorable John Chrysostom Muyingo, era yagenda okubeera minisita wa education wamu ne sports okumala ekiseera. Bamuwadde bwa acting Minister of Education. Ojja kujjukira Maama Janet Kataha Museveni teyajja mu parliament okubeera nga asunsulibwamu, ate nga engeri gye kiri nti omuntu yenna okuweebwa ekifo ky'obwa minisita parliament erina okusooka okusunsula. Kati Honorable John Chrysostom Muyingo yaweereddwa ekifo ekyo nga Maama Janet Kataha Museveni bwagenda maaso olw'okuba nga assuuka olw'ensonga President Yoweri Kaguta Museveni amaze okukakasa n'agamba nti kati akubye ku matu era mu bbanga eritali lyawala mujja kubanga mumukubako amaaso. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu
paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa, kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.